Nesimye nnyo okubaako maaso gammwe linnya lyange nzeemu Ssemakula nga ndi Business Transparent. Olunaku olwaleero ndine balonzi bange abanamokyolo ab'emikono tukyali ku nsonga y'enkunoonya emikono olw'ensonga nti yemu ku requirement gyetwetaaga okuba nga tubeera nominated akaseera katutambuddeko akaseera kagenze nsaba buli omu buli kinoomu gyali nayina tukusaba obe nga otuwa emikono gyo obe nga tukyusa eggwanga lyaffe. Ebizibu by'eggwanga lyaffe okubyogerako abasinga bitumye emitima olw'ensonga nti byo bingi bwetutunulako okujjanjabi malwaliokujanjabikyatutunulira ddala bwetutunulira ku nguudo zaffe ezitugyeko n'abantu baffe abasinga obulumi obwo nabwo bungi bwetulaba embeera ya corruption eyitiridde ekiryanguzi kiyitiridde mu ggwanga kino kyonna kyonna tulina kikola nga tukyusizza gavumenti gyetulina tukijjakyusa gavumenti eno singa tukwatira wamu. Ssemakula ye ddoboozi lyo, Ssemakula ye muntu agenda okujja akyusa Uganda yaffe. Tuli ku lutalo twetaaga disitulikiti 98 ng'era atusobodde tukwasitako yenna yenna tukwaniriza ddala. Okujjawo nga waliwo ekibuuzo naye baba tewali nnyo ssebo ekyokutunula ku ekonomi ng'eyeggwanga eryaffe yo si nnungi otunula ne GDP gye tuliko si nnungi naye tulikozesa available resources tulikozesa ebitono bye tulina then tulikozesa ne sente eziva mu basobodde okutuwagira gye tutambulira okunoonya emikono kino eno gye tufuna n'abazira kisa ne batuwa kye basobodde okutuwa netukisapootinga tumanyi nti awamu ffenna ffenna tusobola okuwangula ekintu kino awamu tusobola okutuusa eggwanga lyaffe ne tuddayo mu mbeera emu. Olw'ekibuuzo ekyo nga bw'ondaba ntambudde oyinza kundaba nga nina omukuumi gw'entambudde naye okujjako abantu b'entambuliramu. Ekintu ekimu ku byensinga okuleeta mu manifesito yange mulimu eddembe. Tulina basement ezizze ebiseera bino buli kaseera basement avaayo n'ayogera basement. Saawa zino nga Ssemakula tulina okutunula munongosereza gye tulina mu ggwanga tusobole okuba nga tutegeeza buli kimu. Wetutunulira ku security omuntu avaayo nga Ssemakula nagaa nti neesimbyewo nga batandika omukwata naye kenyini ewondaku tutambula tuli ku gonkeege naye byonna byonna mu nnongosereza gye twatadde mu manifesito yaffe tugenda neyanza nnyo olw'ekibuuzo ekyo gyempitidde yonna yonna mu disitulikiti zempiseemu sira abantu babadde beebuuza abamu nga bagereesa nti munnange gavumenti zeziri abantu bamu gavumenti tebali okulonda ne batuwa sente. Ekituufu kiri nti sente tebali ziziwa era bwe baba baagala ozikuwa tuzeeyanza tujja zikozesa mu kampeyini zaffe. Twetaaga posters, twetaaga okutalaga eggwanga okulitegeeza ekigambo ekirungi kye tulina okutuusa eggwanga lyaffe. Ono Kinoomu yannyimiriddemu yali okumpa sente ezikola kyenkola kyonna. Nedda kyenkola kyonna kyonna maanyi g'abantu na bwagazi bwa ggwanga lye. Olw'ekibuuzo ekyo mbunyisa nti enjiri tulaba nti olunaku lw'okwosajjo gavumenti ey'obuyinza yasobodde okutwala miliyoni 2 n'emitwalo 2 ez'emikono ku electoral commission kyensuubira nti kiyinza obba kiri n'amateeka naye tujja kukitunulamu tulabe. Nze nga Ssemakula ndi kutambula naamu entiimu zange nefuna ne ba agenti okuzijawo okukola abantu ekigambo naye nga bwe nkugambye mu nsonga y'emirimu kino kirwadde kinene kituviira ddala. Abantu abasinga basomye naye tebalina emirimu gyakakati ani akumanyi mwana wange mu manifesito gye tulina tutaddewo plan namba egenda okutunula butya bwe tuleetera munnayuganda okuba nga weetonderamu omulimu ogwo then n'okulwanyisa enguzi eyimiridde mu kisinga ddala local government ekisibye emirimu okubanga abantu abalina emirimu ekigenda ku bantu abalala.
essuubi Uganda lyokubantu abadde bakuyimba betuyinza okunamenya amanya lyokubantu abadde bakuyimba tudde ku bantu abalina ebintu eby'eggwanga lyaffe Uganda. Yasiima nnyo era nyongera okusiima nnyo bonna bonna abatuwagira mu nteekateeka. Noonya emikono essaka nina okugenda mu bitundu ebyewala ddala ngenda mubitundu bino naye otukanongera n'omma n'okuwatika eriyo otambudde otya kino kyongerayo ku nsi gyetwogeddeko gye tuza okulwanyisa olwotukako okusala sekendasiisa akubuuza otambudde otya so twetaaga okukyusa mayindi z'abannayuganda mindset kyekimu ku bintu byetulina okwadresa mu manifesto yaffe okwanukirira sawa abaana batuleme okuzayo ku masomero ate nga tukola mu gavumenti tuwa emikono tusuubira tebajja kubalangira tulina kyakola tukole like Ida kwa mkulembeza abe kusende